Abakyala bakatuliki okuva Mbarara abegattira mu kibiina kyabwe Kimbarara Archdiocese Catholic Women Apostolate Muchwa beesitudde ne beolekera ejjinja okubeerako bye bayiga naddala ku butya bwe basobola okwongera omutindo ku bintu bye bakola. Bano balambuziddwa amakolero ag'enjawulo mu jjinja. Basomeseddwa ku ngeri bbuto ne sabbuuni gye bikolerwamu okuva mu ŋŋaano. Tulaze buto ne batulaga sabbuuni ne batulaga engano naye omulimu mulungi tuyizeewo bingi. N'ebisasiro by'ebikajjo bakitegedde nti bisobola okukolebwamu ebigimusa nga bamaze okuggyamu sukaali. Ekiva mu kikajjo ekitalina omugaso kubanga buli kintu kyonna batulaze buli kikajjo kuva ku mutwe mpaka wansi kirina omugaso mungi. We have learnt so many things, especially ku kintu kya value addition. Goroti Bajayi Bazibwe akulira ekibiina ki Muchwa atunnyonnyodde ku bigendererwa by'olulambula luno wadde nga babadde balimi abagundiivu mu bitundu byabwe. Abakyala bayize ebintu birungi nga baddayo mu maka gaabwe bayinza okwebiisaawo ne balabirira abaana baabwe ne balabirira abasajja baabwe nabo bonka ne beerabirira. Amyuka RCC w'Embarara nga naye yawerekeddeko abakyala bano akubiriza abakyala bano okusomesa bannaabwe abatazze bye bayize nabo basobole okuganyirwa mu kulima. Bagenda kuddayo basomese n'abantu baffe abalala nti bw'obeera mu agriculture it is very important tuteeko value addition tufune kiralu mu byonna bye tuba tulima. Abakyala basanyukidde enteekateeka eno era ne basuubiza okuteeka mu nkola ebyo bye basobodde okuyiga.